Ekigudde ku Alien Skin kibadde kikambwe. Palaso kyamukoze naawe osaana n'okyerabirako. Amulumbye mu part 2 akatambi kengendo okubeera nga nkuzanyira buterevu naye nga nkusaba subscribe nga gwe atanaba naawe ate na likinga video genda maaso bw'oti obeere nga ogirayikinga. Yanzira nga yannumba Buloba yali ayagala ki ku stage gwe kwava ebizibu gwe tola nti nali wa mirembe nabakolera kisodde yayase ebintu mwanzi ba miliyoni zange 21 Buloba sigamba nga nansi kwenna kuba sirapo mwayase ebintu ku studio bya bukadde nga 3 teri yali agambye ensi waliwo ettaala ly'emmotoka erisobola okugula eriso lyange limwali mwagala okutundula mwe Buloba ate mbwe mundeegendereze nja kukoma nawo kuba nkyalina obusungu ntula mu taxi nentula ne mu Bugatti ntula ku boda nentula ne ku pichi botanzigulira mpita ne mu dirisa just nzikakana kuba manye kanisa usegede gwe don't play with me nze ndi neighbor ombera wali luwafa across the road oza obera simanyi olwaki sijjanga kuba njagala emirembe nibuuzanyisa emirembe nyenyenye yayasetala ndi mulalumbo ngenda nendyasabwasa wali oyagala kwasa ttaala lyange lino eryebbeeyi ligula obumotoka bonga bonna ne mubba ne miliyona 21 Buloba gabbimwe obo obutaala bwa miliyoni 5 miliyoni 21 mujjako mbawaddeko 6 kale munzirize 15 mutereze obutaala temwewuddisa kyogamba teri yalaba mu nsi nga bannumba Buloba kyoganze ndi mulalumba laba mbu justice kyovola nabaweereza Justin that's why I sent you Justin mbu yeetonze gwali onneetondeddeko okunnumba Buloba wali weetondedde ku basawo wali weetondedde Evelyn Mike olaba n'ayogera nga akyalina waya temunnamwetondera poliisi tejja bayamba nayo yabalaba Buloba nga mukuba abantu ekyabawonya Buloba ate nawo nali mbasobola naye ekyabawonya kuba waliwo abantu mu kisaawe saayagalawo victim yenna atali mu bintu byaffe nayagala nkwatire eddala obwo simanya bumudogo bumukubwa bukadingo bukadomo bukawujirizi bumukene nayagala nkwate obwo bwennyininyini obwo ate kati bukyanga temukomawo mwali mulabye nga nzimugezanga ne mukiddamu I will come back I can just nzikakana kuba manye kanisa boy njagala bagamba bro okwetonda kisoboka kubanga kyamaanyi okusinga ateetonda naye nange lwemulikera ne munneetondera okunnumba Buloba lwe ndibasonyiwa kasita mwetonda okunnumba ne mukuba abantu ku stage ne mukola ebyekidongo mwagala mumala okuyingira omutego mbu mwagala justice babagulire mwaguyingira dda watula mu mutego ng'ogumanyi nali nida kintu ekyo nze namanya kasita mwamala okuba Evelyn Mike mwali muzaako nze tevola natandika okweyisanga atalina kyendaba nga fala nga njagala mujje era mwatuuka ku high table muzanyire kwabo muli bakozi ba petty crime muli ba pickpocketers mujampinga abantu obo bu petty crime nnyo embiranye mu makati ga Alien Skin n'omwami Palaso yandibanga mwana tu tenaggwa nga bulijjo bwe twali tusuubira olunaku lw'eggulo omukulu Palaso yabadde ku live n'abeera nga mwana tu ate ajjonkera side eri ey'omu kabira ng'agamba ekyamazima ate beeyisa bulungi beeyisiza ddala bubi nnyo nti era bwe banaamukwata obubi yandiddayo n'abayigiriza disipulini omulundi ogwokubiri. Kinajjukirwa nti emabegako awo omukulu ono Palaso bagezaako ne bamusalako
we yali ali ku show emu ng'ava okuyimba abavubuka ba Alien Skin ne bagezaako kubeera nga bamukolako effujjo ery'enjawulo wabula ono naye nga mumanyi nti tanyigirwa mu ttooke yalumba ku Fangoni Forest n'ayasayasa buli kye yasangawo era nga singa waba kubaayo muntu yenna n'afuluma okuva mu kalina waggulu gye baali oyo yali tajja kusigaza bulamu. Kakati nno omukulu Palaso era ayongeddeko n'ategeeza nti ekyamazima kyo singa tebamukwata bulungi yandiddayo n'addamu n'ayera akabira yandiddayo n'addamu akabira n'akayisaamu eggaali ng'agamba nti ne bye yakola byali bitono okwasa endabirwamu z'emmotoka okwasa endabirwamu z'ewaka yakola bitono nnyo okusinziira ku kye baali baagala omukolera ebuloba nti baali baagala mukuba kumugyamu maaso kwegamba bamuleke mu mbeera nga si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu olutalo makati g'abano lwandiba nno nga mwana tuterunaggwa lwandiba nga lukyaliwo era nga lukyagendera ddala maaso era bonna kyemmanyi bakyerinako obusungu kankwongereyo n'akatambi katono nnyo naye nga subscribe nga atanaba nawe atanalayikinga video genda maaso obere nga ogirayikinga. Musiikudde entalo poliisi ezze ne kamera ekebedde wansi w'ekitanda wali amagi wali olubugo baanisa ebyama byo bulijjo abantu bagamba olina ssente blangitiyo ne kawala kanga akapitu kagigano ogitwala ku ssomero kayinza gitwala kagana no daddy no gwe mujaterera kyogamba waliyo sente zisobola okukomyawo olubala omuntu nga lumenyese teziriyo bane tubereko n'obuntu amaanyi tugalina bannange ne Museveni bamuvuma naye ng'omuntu wali omulabye n'avayo n'akubaani obusobozi abulina bane tuberemu abantu ebigambo tugenda Lugogo Cricket Oval May 17 gwe bwoba oyagala violence nga bakuwa violence kyolamuza kyogula kyosiga kyokungula mwasiga obukyayi babawadde obukyayi ate mwasiga obukyayi ate mwagala kukungula mirembe toyinza simba mucungwa n'ofuna muyembe sebo gwasiga obutunda wagala kungula mapapali bwali okuba wali nga you are beating goloza tewali consequences there is repercussions if you don't want to find out don't beat very simple. Terevu nnyo oyo nno ye mukulu Palaso kansuubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanattu omwewulirirako gwabadde ayogerako si mulala okuggyako omukulu Fiki Gaza. Palaso bw'otunuulira akatambi ako ekyamazima y'omu ku bantu abasanyufu olw'okubeera nti Fiki Gaza munnange yakwatibwa y'omu okusinziira ku bigambo bye bw'omuwuliriza owulirira ddala nti y'omu ku bantu abasanyuse olw'okukwatibwa okw'omukulu Fiki Gaza era ategeezezza nti kino kibeere ekyokuyiga eri abantu abalala bonna abakola effujjo era ku bantu abalala nti buli kye mukola wajja kutuukawo ekiseera mubeere nga mukisasulira. Naawe example n'agamba nti otunuulira omuntu nga Fiki Gaza balina ebintu bye bakola ne bakuba abantu ne batambula n'eggaali nga zikuba abantu naye nga tebamanyi nti oba mudda bo bennyini bajja beera awo babakwate babasibe basasulire ebyo byonna bye bakola ki basasulire ebyo byonna munnange ate bye bakola ate amateeka go malalamu Fiki Gaza batambula n'abantu abayaye nga bwe mbamanyi ne bakola ku bantu ab'enjawulo effujjo naye gye bikomekkereza bo baba balowooza nti abantu abo bakoze effujjo abavubuka be batambula nabo be bagenda okukwata naye ennaku zino byakyukamu nabo bennyini abatambula n'abayaaye bakomekkereza nga babakutte basobole okusasulira ebyo bye baayonoona. Ekyo nno kye kyatuuka ne ku mukulu Alien Skin abasajja be yatambula nabo be bakola effujjo
naye ate yakomekereza yakwatiddwa. Kwegamba Palaso n'ategeeza nti ekyo kyo kibeere ekyokuyiga eri ba artist bonna n'abantu bonna abalowooza nti ojja kukola bukozi ku bantu fujjo ogende bugenzi bwotyo. Naye ng'okusinziira ku vidiyo ey'omukulu Palaso bw'ogyetegereza olabira ddala nga musajja musanyufumukko olwakino ekyatuuse ku mukulu ono Fiki Gaza. Bw'otunulira akatambi ako olabira ddala nga musanyufu ku kyatuuse ku Fiki Gaza. Jjukira bana babiri baali ba mikwano nnyo nfanfe era omukulu Palaso ye yaleeta Fiki Gaza mu industry. Kwegamba yamuyirawo nnyo omubiri era yatunyumizako ne story ndowooza mwagiraba ku social media ng'agamba nti olimba lwa Banana eyo remix gye mwawulira Fiki Gaza gye yakola ne Dr. Jose Chameleone. Omukulu oyo Palaso ye yagisaba lwali lunaku lwa birthday ye era Chameleone nambubuza kiki kyoyagala tubeere nga nkukolera. Omukulu n'agamba nyambe ekintu eki muto wange ono Fiki Gaza mumpeere kolabo era bakola ennyimba zaali nyingi ezayitimusa ennyo omukulu ono Fiki Gaza. Naye lwaca lumu Fiki Gaza nalabikako kabira ku Fangoni Forest era awo entabo yatandikira. Fiki Gaza okuva lwe yalabika kabira n'atandika okubeera nga ajjonkera Palaso n'avuma Palaso n'ajerega Palaso. Akatambi nakabaleetera wano n'enkabazanyiramu ng'omukulu Fiki Gaza atabukidde Palaso ng'amuvuma ng'oyinza okugamba tebabeerangako bamukwano. Era Palaso yabuuzibwa ekiri makati ge ne Fiki Gaza naye kennyini yagamba tamanyi wabula ajja mukubirako essimu kubanga naye byalaba ku social media tabitegeera. Omuntu eyali mukwano gwe, omuntu gwe yaleeta mu industry okubeera nga essaawa eno ali mu kumujjonkera ekyamazima naye kyamunyiga nnyo ng'agamba teyandibadde mukulu Fiki Gaza gwe nayamba okubeera nga anzijjonkera bwati ku social media. Era omukulu Palaso ensonga teyazitwala serious yazivaako naye nga ye Fiki Gaza yagenda maaso n'okubeera nga asabula Palaso buli lwe yajjanga mu kamera. Embeera yo bwetyo bwe yali era nga kati bwe twogerera omukulu Palaso yandibanga musanyufu nnyo olwakino ekyatuuse ate munnange ku Fiki Gaza kubanga engeri gye yamuyisaamu n'amuvuma n'amuvoola n'amukola buli kimu kyokka ate nga ye yamuyamba okubeera nga amuyingiza music industry. Embeera yo bwetyo bwe kyayimiridde side zeeyo oyo ye mukulu Palaso kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanattu omwewulirira kategezeza nti mukabira yandiddayo n'addamu n'ayera era essaawa yonna singa bamuleetako akababba bajja kubeera nga bamuwuliramu. Katulinde tulabe wa ate gye binaggweera. Ku mukutu Jika Media kw'obadde subscribinga, likinga, commenting endowooza mu comment section tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Mweraba.